kati ye namugwanya tamanyi namugwanya alwana ne taxi yali sente za bus bajja kugobawo kubanga namugwanya tabala. These people don't like bali bamukisa nnyo yali sente za bus ate bus zijira zita mu equation ye basi kola dazino okujja nga bagenze mu state council babakozesa endagaano kitaka bali bamujjawo nti bus ezo zijja kutwalanga billioni nkaaga buli mwezi zoze etolola bwetolo zimbu 10 nga zisombani wano kakati olwokuba namugwanya obwongo bwe bunafu katonda takuwa wozirakere bamuleeta with the mission betikame ne bamujjako kataina reasoning bino tabimanyi betikame bino tabimanyi okuntu tabimanyi tamanyi bwe kibateesa kakati kubazi balina factions kakati ono ye yali ayagala okweyambisa president ani namugwanya takisi ziremo komawo zireme komawo kiri kyebalako okulangirira paka bukyaji siba namugwanya balabye ko ayiwamu ettafali nanti sira bato be bajikula bakochi ba okugende mubende oyo mukazi aligendera ku mamba kati kigwera wa anti ye mujinga why these are useless these are useless kankubulire nze ndi scientific wajje wange nolaba motoka ya mirundi najiraba eyo mzimu gwa jajja ogwa kitawo benzi wali naye kati olwokuba ebadde tetambula yagenze fuli babising bajiddemu buto tetambula bajivuga mu buvuzi. But do you believe nti emotoka mu Uganda zetulina zezakomyewo ku luguudo private cars nankizayata abantu gye babadde balina most of these vehicles will never come back most of the taxis will never come back why nti emotoka buli weri 13 aina sente ezinagireeta nga agikoze oyo yayagala kutuga mulwadde kubanga yali sente batulezira abemubende abatadde abemubende babagezi naye ovoje yava mu nsokolo ki bamugula omanyi omwenge bano bamafia bakukozesa ofuukanga mwenge ogunywa n'oggwayo kati namugwanya alowooza nti ajja kulemesa gundi omanyi bakuwamu shares namugwanya alowooza nti ajja kakawalira mu Kampala wa babano bakabamba fuluusa abakusinza n'amaanyi abakozesa gwe wa Museveni ogendayo emirundi emeka. These people are talking with authority. President abagamba njabako bagonyumya naye namukubanya anyumya naye kawujwa anyumya naye because these people are not calculative. Yefu Mirundi was in Kampala yalikoze situga muntu ali mukoma okikola otya era ekinyiziza abantu bo mu America y'omusajja eno engeri yasemu omwana jabasemu Floyd namuteka kevivi yes a painful death kikikukumudde n'abazungu ndikakati gwe why do strangle a dying person leave the Kamunyas not to come back uyingizewo bases naye namukwanya alinga yali antumidde omuntu katono mwaso omuntu yali antumidde omuntu nenya mukubire wange ng'omuntu azze kukola ki bututuuka ono behalf kakati bano aba minerals babadde balina entalo zaabwe basonze obukadde 10 babundeetere munnaabwe yabubbye mbu yazakanyuze mu kikomera ayikyawa yabukassa mu kikomera bw'oli omusajja mutya naye manyi balwanyisa balina olutalo neegondi na Saara Apendi nabo kati batudde mu oyo gwe baaziwadde yababbye oyo gumwaza dozirete wange yababye kwati nze mbawulya mu meeting nga boogera nti ababuli abagamba mbu nyumba ya mirundi irirwa mbwetunudde mu lujja waliwo ennyumba etatunula mu lujja oyo mufere ne meeting eyo nadde njiwulira yonna nabadde njiwulira ne bagamba basonde obukadde 10 bwe babuwadde yabufeze ate mumumanyi eyabufeze nawe nomumanyi yabubafezeeko soko inde mumanyi mirundi oyo omumanyi abadde mawulire okumala ebbanga ddene yabubafezeeko oyo yabafeze nabagamba ennyumba ya mirundi etunudde mu lujja waliwo ennyumba etatunula mu lujja yawa naye mirundi alina amaka mangi ego wakati wezituttewa wazikanyuzeewa obanga nabano benyini bamanyi bano benyini bano baganda bange bano baleeta compensation bagamba nti emisambo gya mirundi giri mu maka gegindi kasi tekibanga sigyozitutte kyoga basooka kunoonyerezaako ne babanya ego kanti bate bayina nabo bayina biribiri toli omukyala museeta usuge batenda naye ayina biribiri ennyini ayina zikatuusa
naye ffe Tamale ffe tulina ebyuma wano nono gwonyigirize nnyo yagamba ye mu kiwezi ffe tulina ebyuma mu tekinologi ne tuba n'ebyuma mu magezi gali gennyini ag'ensi agatenga eggulu ag'ensi gali eri zokolidde byonna ebintu twabyekuŋŋanyiza ewaka du ebyuma byonna ebyuma ebya sayansi weebiri ebyuma biri baladdu nga situse na wange byonna biriwaho ebisingako amaanyi ku bya tekinologi ne biri bisiŋŋana kubanga bino biyingira ne gye bali kakati that's one nti namugwanya alemeddwa process don't strangle the kamunyezi bases zijja kuyingirawo waayi with the organized system ye Museveni tayagala omufiireko omugambe nti Museveni yaganye emmotoka okudda ye Museveni si kyakola Museveni tanakuga nti zonna ziddenga bwe zagenda message ya traffic police abeini sound gundi zonna emmotoka bwe zaali badde zi DMC kakati gwe organization eri mu Kampala ye Museveni abasolvingidde problem gye batamanya nti bwagamba nti abantu 7 kitegeeza abantu bajja kufloatinga abantu bwe bafloatinga basi zijja kujja automatically naye no mugwanyu baba abazaala lunaku ki oba baba wa mataki mugamba abaana baffe this will come naturally nabaga nti a coffin cannot quarrel with a grave because a coffin will be adjusted and filled in the grave grave wetalira ngati wali afudde go bazise kuziika obanga weewalala era grave munnayo yemulya kakati why do I quarrel with these taxis bacha kumudusa emisinde na wana ddukewo kuba taxis abo Minister yavayo ku Lwokuna n'agamba beewandiise naye jjo baflootinze bazze ku KCCA nga lwaki beewandiisa nti baba wenekalazi ne rudazi simanya biki naye namugwanya bali beekukumye bwe bati beekukumye tebalabwa era bano bakugaye nti bagita fellowship ya mafia fellowship our fellowship bamemba badduse bo basiru bamemba badduse towulidde nti bamemba badduse bannaffe tebakyajja ebyuma bibakwate bo basiru ebyuma bibakwate so therefore gundi ebintu bya Uganda byangu nnyo nti kafyu abantu tebalina tebamumanyidde emirembe gya Museveni gyajjawo kafyu 35 abantu tembaguziza saawa ya 10 traffic jam eri mu kibuga how do you expect bakomesa wa meka kati mugamba kafyu mumugambe bugambe nti how long does it take omuntu okutuuka entebe mumugambe nti Kampala mugali saawa 7 this will solve the curfew issue but if you don't consider nabaganti a pregnancy you must calculate the pregnancy from courtship okuva wano nga mweko wanayogereza oyinza okusanga omwana azali mu emyaka 5 nga buli muntu adifaalinga mwamala bbanga kitu convince your wife to get a baby kakati bwembanga ndi am serious man tuga nti Kampala mu mugali saawa 7 ekitegeeza baisaawa emu mwenanga mukoze eki ate buli dipiso omubbi era ewaabwe gyebiri emasaka roten bo babbadda gwe ovaluddawa ovaawa tolina magezi mutwe tomulina magezi because first of all 90% emaze okuyingira mu nyumba mwabatanyonyolwa muli mu kyayo machine will rather replace you with robots yes gwatanyonyolwa oliki bwe bakuba babalaga ku radio bakuba balaga talabikanga kona ku TV kati kafunye omukisa okulabikako ng'akuba abantu nalabye abasiru nga bali gendi buyikwe RDC abasajja bamugambe look tumaze wana ennaku 14 naye mutugatta wamu n'abapya kakati mutuziddemu babiri mugamba nti tumale ennaku 14 are we going to leave this place tebogera nabeewaabwe tebajjanga ku musango wabula polisi mu kwagala okulya enguzi yaleka malaya n'agenda ku kimotoka kya truck drive kati bwe bakwata malaya oyo nga truck drive ayina akabuka ne bamugamba nti tutulesinge boobadde nabo you failed to control the trucks you are punishing this nga kwa polisi wekati kayimiridde wekati kalinga omuti gwa sabbuuni ekyo kyembadde kabagamba food emmere pumbaavu ewatali ya mmere abasajja bano ministry bagiwa
buli muntu ali mu isolation ayina $65 zalya kati ala DC center alabika yazirya abunyabunya bano tebasobola communicate tebakometing nga musawo naye lwaki temufundirizo when you are going to talk to the people abali mu bugubi you must take the persuasive person, not an arrogant one. Katiani hatatusayo mmere yabo kakati bamutadde ku TV buli bakakulaka ku TV ngo yogero yasa mutwegwa abantu bategeera obusiru bwo kyovula abasiru abambaga nti atayogera tewejjusa. No, what have you said? Why are we looking for people? Nti Plato yayogera bwati ani gwayagala mwana musikasiru. Talk sense so that people remember what you said positively as I predict things. Netunda kanti atayogera abasiru be batasana kuogera nga kino kimubiddemu abantu luku gonde domestic violence erinye tenalinyako domestic violence tenalinyako is only because amawulire temukyasobola kusaka mawulire kakati trivial news edominatinze ekyokubiri njagala mumbulire bakazi mwe nalabye omukazi omweru simanyi ba mothers union simanyi babo bwe muzibakola ki ekikazi esente z'ekikazi b'ekikazi kisula natunudde bwendi nga nti omukazi gwe mbadde ndowooza nti mukazi ayogera bino because packaging ya information tamanyi wagiteeka ebyo bya mu kisenyi temunnawulirayo minister temunnawulirayo gentleman akuba mukazi bwe mu coronavirus ali luddawo bemwogera ko bayaye bamwe era babadde babikola naye nga media ine ebyokuwandikako bingi ng'ebanigire kitinze nti batambuzizza omukazi ne bamutambuza egundi ngabbye emmere bulijjo tabba naye bulijjo bwabba kirinigiriye kanzijjawo kano society eno nti brain white kati gwe tuliko kubanga bamafiya katandikira ku brain white era bw'obanoonya balamujabirimu kunavu ensonga za Brian White zakimye ki mu parliament ye court nsonga kiwaki yabadde creation y'abamafia nga badiverting era balamu akirimu nnyo bamuli code nze nga ayina ne gwayogera naye ani yesterday gundi nabaga nti Brian White bamwagala gye bamujjeko abasirikale nembaga nti Brian White baagala atunde n'ebintu bye bisigadde mafia tekuta it happened abasirikale babajje kati yawo bwe bamujjako abasirikale kitegeeza ki mugundi mubana abantu ba bulijjo abasirikale kinene nnyo bakulaba ng'oli prominent bobeera n'abasirikale n'okwogera erinnya lya president namentioning erinnya lyo mubo kyamaanyi mu community yaabwe ba buli omu ategeera level kwakola ki kakati nabaga nti ministry of education bagizanyiramu kakooza permanent secretary talina nsonyi yagambye nti amasomero ga private gasasula abasomesa baabo kanalina ebbanga kati umubuuze kati abaana bali basasudde fiizi ekikutegeeza nti obwongo bwe nabwo bunafu one ate abantu abo beeyita bagezi nnyo naye tulina kye tuyita brainstorming before you make a statement ofunayo fe tubayita abaana bange abo ne batraininga obutantya yinza omuyita ku kintu netwejerega yes why nga njagala brainstorming kakati tasaasiki endagaano aba private schools gye bakola na bano yali ki baluwa bano abasomesa abamu tebalina na contract lwakitegedde kaakati nti tebabasasula mu holiday to work in the public service you must understand you are pensionable bo basalawo kujja eno lwaki ye amasomero ga private schools gayita nnyo okusinga agage gawa facilities kakooza yali akyebuzizaako ekyokubiri mwami kakooza tell us in this period where you find that people are pressurizing national security fund abono nabo baali babbi nga bafunye omulamuzi aluulinga embu kibironginga mu jenda bakibbe yali alwaniriramu kwa president yali agambye kigwa mu finance anti kyasooka mu jenda lukutana bwe bamujja mu jenda ne bamutwala mu finance n'agenda nakyo kati yagala kiddeyo kati ono someri lwakakamba n'agenda mu court badde bafunye omulamuzi alulinga embu kyeri yereeta namubina gwe ku ttaka lwakakamba nakubire engalabi n'enjasa kakati etasasike kakooza one what happened to UNATU Uganda National Teachers Union where government contributes money
Yes, the president gave them 20 billion in their circle. Musako. Where is why this is where you have control Kakoza. Why don't you direct? Why doesn't it occur to you that UNATU, a teachers association union, has money? Kakoza. Ebibe bikulemye ononya bya private schools. The private schools have an association. Is the minister Kakoza? Are you represented in the association? Kakoza, are you aware that unlike you, some private schools pay teachers in dollars? Tamanyi, angazi. Kubanga bayinawo pay system je bateekawo eri private schools zino. Kakati these people, instead of coming out bakakoza abo, okugaidinga the future, and whether we like it or not, abana bajja kudda amasomero. Naye we shall remain with the social distancing. Ebisulo bimala. That would be a Monday Kakakoza. Our secretary of education, Taina. Intine classes, Zimala, Kubanga class about de Tulamabana, China, Tugenda Quagola, Makumian. Tell him maybe Kati Umutwegua, Gole Kizabalala, Bamugantia, you get the new UNATU. That is before I talk to National Security Fund, which is clearly stated that I get my benefits at after 55. retirement. What has happened to the police circle, where each policeman is deducted 100,000 per month? Where is it? Why don't you talk about it? A circle ya police etakuwadde mabugo mukuzika erika kuwa mulumbe. Tebajogerako. Abajibba b'amaanyi. Bayogera mbutina mu billion mukaga. People don't want. Abantu tebaga nti olubuto mazina lw'emyezi 10. No, bagala baby. Bagamba uzala di. Sako ya polisi eri mu billion bwezi tuba is it a sako? Is it another national security fund where policemen will get their benefits after retirement? What are you? Singana president yatukwatira mwago ajiriko na duka. Muje kulaba abantu abehanginga. Kakati where is UNATU? UNATU esala kubasomesa 10%. Efuna donations okuva ebweru. Where is UNATU? Mukisera kino ekyakazigizigi. You poke your one nose, again nose, into private schools. What have you done about UNATU, which is near you, where government has a stake? Your UNATU abasomesa what they see. What government ya take a contribution? Yes, president yabawa sako. Najitekamu nabasasula ne increment. Museveni yagenda okujja ngo musomesa afune emitwalo 7 what you don't know. Bayingide ne million kati. Era nze mpagamba nti mwalikoze ekintu kimu kimwakola mu maje ne mu security forces. Ayina diguli atandikira kulanka ndala. Bayina negundi na allowances. Ezabu professional allowances. A graduate ngali teacher basomesa mu primary bawa. Do you know that amasomero ka primary agamu private schools bayidi masaba masters? Bayidi masaba masters. Chokanga primary school. Primary school. Kakati pe obandi mu nursery nenga ndi wa degree my salary would be different. Kubanga ndipo munagamba mbu aba science mubawe sente nyingi problem yammwe level yammwe tenatuka ku research. Nti Kenya akawuka kabalidde lwaki babalimba bayina ekitongole kya bakita Kemiri mubaluza with Oxford University. Kenyatta University with Oxford University they are coming out with the vaccine. Never nyoka chinyata sente ekyatu yambi wanagabbi gamubadda gamubaka unga kama toke bishenyi ne gamubba padizi ntisimanye kazija mu papyrasi ne gamubba egundi simanyi chira veko ne gamubadda kakayigirize gamubadda tekacha twali kijeyo mutwe kutubba kati bakoze veterenta bakoze eriwa. Invention does not help you unless it is on the market. Ngetandise okulabibwa nti ekola. Professor Wemakere nabaga nti abo bakabasi bagende Botswana. Batoke Botswana ne babaga nti mutwale sime. Zine nti temuzisobola obuwa mu butono nnyo. Bakwata billion 10 enene ziriwa. Enene zebaleeta ziriwa. Omusajja oli kyabaga nti banne enzibe yammwe eri primitive. Mubyebuli wamu. Amasanyaze mugabbeko 20% akalombolombo k'obubbi. Mugabbeko 20% ekinana kikole.
Nye bo bagabako meka. Bano abayina emitwe egiringa buloka ababbye ennyo. Omuntu n'akugamba nti minisita wa Uganda yakutte miliyoni $1.5 eya dola n'agigaba e Rwanda mu coronavirus. N'akwata emitwalo 6 n'agiwa kati Kampala. Okyatula n'oyo kitegeeza ki? Okyatula ne minister finance oyo nti banne tugule ebyokulwanyisa Rwanda eyinza tulinde. Ekyo kitegeeza. Yali kiyeriruddwa. Enkyanaaleega engalabiye n'agenda mu finance n'atula ne mu parliament. This man is unfit to be in the Ndawadde Rwanda. Kyokka ate nga 1.5 million Uganda tannagiwa. Ono awaayo dola emitwalo 6 ayina mmeka? Hiyo pesa wewe kijana. Hiyo pesa yote ulipata wapi? Pesa yote ulipata wapi wewe kijana? Hizo sente wazijio. Atula n'agenda mu parliament ne court ye n'atulayo. Nyamu 7 tabala babo. Why do you censor Sempija? Censor this man. Because his loyalty is double. Olaba nyeno neno. Bana bakutegeera. Mu kalulu akaleeta Trump baga nti Russia yababba. Kati Trump akuba China. Ikitegeeza nti na America etuuse ku mawanga gafu. Mukagundi yayonoona mukazi wange. Mukagundi yamuliko omuntu yenna bwe wabeera mu problem amagezi gamuggwako. Okujja kufe Katonda be yawa abayawulirwa. What is the issue at stake? If it is true that a man contributed half more than $600,000 to Rwandan government go the campaign in Rwanda, kati ate wanakola woki kuba notawaddewo na 10 wano tannawayo muyawa finance agisigala abantu bamutwala butwazi nga namugwe ntajja kuddamu kwogera mu bantu inga lwaki jana yogerera nga bawugala namugwe okuddamu kwogera mu bantu mu Kampala ngubuulidde nze mmanya gundi manyirawo intelligence yo yakutegeezezza mala okumbuulira tenamugwanya balina omujja mu kibuga kuba ate yayiseeyo nnyo ayagadde nnyo baasi omanyi bakulimba ne bakuteramu nti percent nze abo bonna bajja ewange n'ababaasi bajja ewange nembaga nti nze I can advise you how to do this job temuhanginga bantu kamunye muzeke nze nabawa ne solution nti mulete wasikimu muli bagagga muli babbi mubbye sente yavaki muleetera rotovule kamunye muzigule kati eziri mu garage muzitundire muziwe wuguma ezibanemedde mu garage muziguleyo people are willing to sell them kuba kakati weebuuza kamunye ne baasi n'akuleeteranga sente mmeka buli lunaku naye omusajja ono kyabagaye nti bo bajoozi bajooza omukazi naye wuuba n'ebikooyi bye kubanga ayagala okutwala gwalidde buli kamu olidde enjovu olidde ente olidde embuzi olye n'emmese n'enswa buli kamu konna omukazi akaagala buli kamu konna omukazi nedde eggwanga tubuulire sente zewalwanira tuzisonde kuba yatawanya bannamugwanya oyo omukazi yatawanya bannamugwanya mukazi kyate ate olwaliwo omulala atawanya namugwanya naye ye yeekukumya omukazi talabwa talabwa that's where you are going to lose ono aleeta baasi talabwa ye yeekukumibwa ati namugwanya hunting dog ali bwati mmwe abaganda bagaa nti enkime eri ebibisi wali ogisanze mulago ogiramba anti bujo bagikolera kulya bibisi mumulowooza nti sebirumbi mufu lwakasisi mulamu kasi mubula mufu mozesa ali mulamu lwaki bali bannamugwanya nga bano beekwisi kakati Tamale akasembayo nze akange president atandise okuyizinga lockdown naye namba zeeyongera kulinnya buli lunaku zijja kweyongerayo kubanga toyinza kujjawo ekitongole kinoonyereza ku ssente zekifuna ekitongole kya Nakalema ekyo nakyo bwe kikwata abantu enkya ne kibata ne babagulayo kakati bano abapoliisi batandise kafyu kukwata abantu we batandikira nga bakuga nti bodaboda yo tugirabye ng'ekola emitwalo 10 najja bakwatako amaze kukwata ku banene nkugambye nti buli wa DPC yenna ajja ku bantu ssente emitwalo 10 ku vidiyo kwali ojja kubalaba bwe badduka n'engalabi zaabwe ate nze sikubirwa simu don't ring my number kakati bano abakazi kye batamanyi omukazi yagenze wakujja kimbo nga amaze okulya bano bye boogera n'amukimayo olubalala kakati ate bwe yakomyewo kujja kimbo mbw ate watabudde w'amaanyi mbwakendeeze ate akendeeze mbw ate amuli bubi ate nga yeyamukimyeyo kibula baba abazungu bizonzonna domestic gundi kati ntituliyoyo omusajja gwe bayita omutamiivu tebamwogeza lwaki yagobya abaana be yakoze oyo anoonya kyakiro fe abaganda
asa omusajja abanga kuba mukazi we ne mubuuza nti mukazi we okuba waaki n'abagamba nti mukubira kyakiro ekyeggulo n'ekyekiro mugenda bugenzi kakati ono omukazi oyo gwe bayeeya gwe balaga ku TV alabika ye omusajja yamukola ki amunuga munyuwa mutamivu ali awo naye ate nga mutamivu oyo yajja yeetegekedde ekigwo kyobulaba abafulumye bweru mufulume ennyumba yange asigale mune mukazi we era kyova olaba nti omusajja akyasinza okukola akalanga akanyuma kookolirooko okoliroko tokalaba bwatambulamu ng'awenyera n'okuwenyera nagaana okugamba nti gavumenti emanyi kyerimpa kati bonna bakakopye buli ayogeraga nti emanyiga kookoliroko is a good marketeer eryeddagala kakati bano baba bakazi ababoogera kyova olaba mu disappointed nakwata mutabani wange ne mu platform ya TV n'egundi nga njagala asomese psychology these are psychological issues nze natunule ne manya the future of any society is to have psychologists everything you see here is psychology nti omusajja gaa nti fete twabbanga bwetu tutyo nebaleeta buno obuvubuka buno obubbi buno nanyini buyinza yalowooza nti bw'owasamula wa Ssaabalabirizi owasa ekkanisa no. The way you steal, this is not stealing. This is arrogance. Nakalima, arrogance. Yali arrogant. Musisi type, arrogance. Akulo, my daughter akulo. Abantu bonna ne bamutya ne inspector general wa police ne After easing lockdown next week ne public transport etebwe kitegeeza nga tugenda kuba nti kakati gobobo kyali n'abasirikale abalowooza okubbira ku road block nga DPS abatuma kakati kitegeeza ki nti oba kino kyokka Museveni kyabakoledde okugenda nga ataako mpola bw'ataako mpola muli confused kati mugattemu ne taxi Tamale relevance ya kafyu eriruddawa nga jamu mungi waneno mu kibuga emmotoka kitegeeza zonna zijja kwatibwa explanation y'omusirikale ono si roboti why are you late because siza kubanga ntamidde ng'emmotoka 50 ogalabawo zonna ziri mu line ne mu banka time ya banka bwegwako you are locked inside bakusibirayo bakolako bano babbi abatanzania bakola ekipande ng'amaze okugoba Amina tikyemwatutuma tukimaliriza naye nze tewali yantuma missoni yange yonna gye mbaddeko ey'okulwanyisa bamafiya erabika etuuse ku nkomerero yaayo ate lwaki anti mwe temumanyi nabagamba nti mu bayibuli batugamba nti Yesu yatunulira abayigirizwa be yadde emirundi 3 mwebase temunsabidde nako mukaseera kali akakazigizigi unfolding events bali tebaziraba nga tebalaba kidda nga yono yaziraba kakati ffe tutunulira ebintu mu bibutanaba kumanya nabagamba nti President Museveni is reforming his government quietly but painfully abantu tebakitegeera nembaga nti lishafu Museveni zaakola tezikolebwangako mu ggwanga muno and we will have overreaching good nga bwe yakugamba nti this is a fundamental change. Abantu bachigeera oyagala okumanya kibayita mere change of God zigenda kulubirira Queen Birmingham. Abantu bajjawo nnyo balabe abakuumi abali ku ndogoyi aba Queen bwe bavaawo. Ezo butunule bwe buti ezo manya malusina nnyo abantu kabasibawo ne bekubisa ebifaananyi. Omukuumi wa Queen yali ku ndogoyi yayinza okutunulira site emu bw'ati n'ogasiba bantu nga tatemye n'olowooza akagologosi. Kakati abantu bajjawo nnyo okulaba change of gods. Ani avaawo ati abantu baana basinga obungi nabaga nti maafi yefuga empapula z'amawulire. Maafi yefuga empapula era kabusenga ne kulibya there ni big trouble. Kubanga mafia eri eyafuga nti bwe kujogera ddala kujja konze yalema anna bagamba nti empande mu ewe ekisero nembaga nti omuntu omu mu byobufuzi tumutya nnyo omusajja yali omu n'alangirira Rwanda nti ntandise ekibiina ky'obufuzi gundi n'amukwata Kapyalimana yaddamu okubeera kyali gundi abanyarwanda abavuganya gavumenti babattidde wa South Africa ludda wayingabire yalemera Rwanda mukazi ze woman jali very deadly otyanga nnyo omuntu ki
omu nabaga nti omukazi bamuyita Masakalwa owe Kenya muyinga tagambibwako muyi abakazi babiri be bamukuba yali ku mukolo ng'avuma ab'opposition Masakalwa n'akwata ensawo ye n'ava ku mukolo ensi yonna n'emutunuulira bweti nti Moi alekebwa ku mukolo the woman walked and went away Mwite yaddamu kuba kyali bwe yagenda mu parliament bakubaganya mu parliament bamuddusamu omuntu omu abamuzibu kati bano ba mafia bambala bubi nali nabeetegekera dda okuba kubamba malewo era bakitegedde ndisizanya kuba nze nagenda mu State House kuyiga how it is going myaka 14 nga nzanya efulu zirolo kati ojimanyi oti abateyo jotugamba tuse ku nkomerero nti nababulya nti omuvubuka ali yagenze mu revenue authority mu manyi nembaga nti mwalabye ko nga kabushenga muwandika ko red paper the first 100 days in office nebo omubuza abantu tebamanya yakagoba bameka twawulidde 15 ba resigning nze Kate Shumba wa domestic oyo Karol Shumba ate kamba buli Kate Shumba anti mwete mumanyi kati yakagoba nkaaga sokolinde zino si resignations bagende wa mafuguli nebamuga nti mu Uganda tukola emikolo gy'okukola ebizimbe babiki pipeline eno yeetaaga obukadde bwa $3 tukola omukolo mafuguli yabuuza mukwano betewa omukolo gubansabye n'omukyala wa revenue nga waliwo yafudde ewuweeyo kale ne mugenda mubbe n'omuntu omulala ne mugenda mubbe mu ggwanga eddala okimanyi nti president bamutikako mu nnyonyi ne bamutwala Tanzania mu Tanzania gubye sukali wa Uganda mafuguli naga nti ono weewo weerugazi ono weekakira ono yavudde Brazil ne bamuteeka mu bipapula byakakira nga gatudde mu nnyonyi bwe gati gatudde n'emitwe gyago bano babadde bajja kusema ku Museveni okugulu bakubbe bamutuuza mu nnyonyi ne bamutwala Malaysia nga yalowooza nti company Westmond Asia eye Malaysia yegenda okugula UCB nga Westmond Lands yegigula yammwe ye Kenya ne gamuteeka mu nnyonyi ne coronavirus bwe yazza afunye time ebintu bibiri bye beekokkola Tamale Mirundi Museveni muwe ebyuma ebituketta n'abanga tagulwa ojja bawulira nga boogera ekinkubiza akateepu ako nabo baatuuse ku nzikiriziganya nti obubbi buyina okukoma nkagendereddemu bategeere nti nabo Museveni abanyonyezezza n'abateeka mu gundi bali ku kisenge so they have no solution ogenda bawulira byobubbi babivuddeko bakkiriza nabo nti omusajja abatta akulo ne bakugamba nti kwata abasajja bo mu kitongole ky'amasannyalaze Nakalema n'agaana mugaanira kwata anti abasajja bali babagamba zino sente $50 million sife twazibba ku luno tubotola Mirundi atuyigiriza okukaluba tetujja kwebaka mu kkomera nga banene bati bamuli ku lusegere bati $50 million katonoko Tamale ku kya era ekyo tulabyeko waliwo ekiteeso ekyakola pusinze mu parliament ate gwe kimanyi ekiteeso ekyavudde ekiteeso bamafia be bakibaddemu anti intention yakyo eri bweti Gideon Onyanga akiresa basooka ne bagende wakadaga ne bamugamba tuyire ekitongole ekyo ekya era anze kadaga ne muweereza message nti bazze wuwo nti ya pusi n'abalala nedi ya dangerous kakati ne batuula ne babala balina paralysis nti abasajja bali nebaga nti president yali buprotectinze president bw'alagira bagobe bwe yalagira babulize ekitongole ekyo ekitongole ekyo ebizibu byakyo biwanvu nti Saida Bumba yakizimba ng'akyezimbira Minister wa energy ekitongole amateeka gakifuga ganjawulo nnyo ku mateeka amalala yes kati ekitongole ekyo ne kijja kiba nga kiri political nga kirimu ebyobufuzi bingi anti masannyalaze ababaka ba palamenti bakyekolera nga bo be bajja okufuna ssente zo buli muntu buli MP ye president naye n'akitunuulya kyobula ne Lumumba n'egundi ono tasobya nabo bakiyingiramu
bakitunula nti this is something that everybody should jump on. Kituufu. Kubanga okuletera amasanyalaze mu kyalo gwoga nzenga leese. Nzenga leese nabasakidde. Yes, I was explaining some people. Nembaga nti mutunuulire ababaka b'opposition abaleero ne Lukyamuzi. Lukyamuzi yategeera nga ati that time opposition nga yeekalakasa Lukyamuzi yeekalakasanga olw'emmere bakola oluguudo. Kubanga abantu bakudimandinga nga ab'opposition bakola. Today oba oliwo opposition batoliwo opposition abantu bakusaba ssente. Bagala to. Tunalyanguudo tunayaki. Bakulagabula yes, kati aterese ssente ze n'abagula yasinga. Ate kyali kiwadde Museveni omukisa nti in absence of MPs n'aba political players government yo service delivery kiyamba gwe Museveni. Kakati ekitongole ekyo president yenga akyagalamu kitandike n'amagombolero 1,400 amagombola mu ggwanga lyonna. Kakati bano ababbi bo ne bazibala kuzibba ezo. Kakati ekitongole ekyo ayigigi n'akibuulirizaako. Ayigigi bw'akola lipooti nga naye waabwe Mulyagonja yali waabwe. Kubanga ye kye yakola yaddiranga omusajja abuzizza $5,000 n'amugamba nti asasule $4,000,000 za Uganda. That was Mulyagonja's strategy. Nti to blind followed Museveni. I've investigated you. Na yesi kuga nti bakusibe nkusabye compensation. Era ekintu ekyo ekya compensation babadde bakikozesa nnyo. Kati nabeera exonerated and corruption byanjawulo. Mu mateeka byanjawulo babadde bazanyira president. Nti ko bw'osoma mwoga nti yabapanishinga. No. Omusajja Dr. Diana ng'akyali mugunde. Waliwo n'ebigwagwa ebikuba essimu. Diana tokyamwogera ku gunfuga oba siyamwogerako kati gwe mwogereko naawe akuwe. Nziwunya. Ewange kuyinza okulyako ssente gwe. Nze mu nsi temulyandagira. Mu Uganda nti Diana tokyamwogerako. Be bakusindika ng'omwogerako. Kati gwe mwogereko akuwe naawe. Stupidity. Basiru. Kakati Diana oyo ng'akyali mu kitongole ekyo ekinoonya eddagala. Ekya presidential yakwata omusajja. Ng'atunze eddagala lya siriimu ejjuba lya $3 billion. Bwe bamutwala mu kkooti muganda we omulamuzi yaguwozesa. N'amugamba asasule $6,000 oba okusibwa mu kkomera. Yajja yeevuga. $6,000? Yajja yeevuga. Ejja dola ejja Uganda. Yajja yeevuga. Nebeera serious. Muganda we yeevuga. Amazima gakatu. Although I am not too religious, but I invoke the God's name very rarely. Omusajja yajja muganda we omusango yaguwozesa kuba ne judiciary ebadde enfu. Kakati bone bagamba ki ne bagoba mu MD bamuli bubi ye tabba alabika mulokole tabba ali muri weerike group y'abano weerike ali part of bali omanyi omwesitana bw'abeera mu kitongole amafi ye muti atuuka ewa Museveni ono musajja weerukungiri mukiga sobola ye bamukuba. Kati mafia yakwata Waliche netuli agenda Waliche ne yefulo ow'omutawaana era be bagobayo gundi Isaabalijja yabagamba please mweyita ba engineer mulete qualifications mulete certificate from engineers bagoba bugobi Isaabalijja bamugobawo Isaabalijja bamugobawo. Kakati Waliche nabo balese paralysis. Mbyobufuzi batuga nti if you want to solve a problem create a contradiction. Waliche netuli agenda bagamba we shall not go to prison to prison. Tugenda ko. Bumba mututwala mu court there must be two conditions. One, identify a judge atatusibe. Bail. Two, but mutuvunana anything to do with the corruption. Mutuvunana omusango nga tuli funding. Balemi nakalima yabatidde. Hakulu yabatidde. Nakalima wandagala. Nakalima namuganja mukubanga musesera mu mazi yegalise nakalima yati okwata abentebe ababye sanitizers kabasi yabagobi abentebe ku kisaawe kabasi yagenze entebe n'agamba Mirundi agamba sikola atwali ba mukwano nnyo kabasi twali ba mukwano nnyo mu state house Joy Kafula kabasi bwe yali abagobye abadde gwe yagobye ow'amaanyi nnyo amaanyi abadde agajja wa nakalima nalweyesu yamugamba bwe nkulaba wano abasajja entebe ekiduduma kiva mu state house ekiduduma kiva mu state house nabagamba ate ab'entebe bakoze eki baba wa $1,000,000 bagule sanitizers bazigula
bagula ki entebe wabadde ebidomola amazzi n'ekidomola ebidomola bino ebinene bye byabadde entebe nga bye banaabisa babikwese eggulo kabasi yagenza okujja nga ebidomola bikweke nkubuulira nga kiri ku airport y'eggwanga nalwiso yakubiddwa entebe wano babadde bamutaddeyo omusajja talina na qualifications talina masters yagifuna mu Nakalema University naawe diguli gyabadde alina yagifuna mu Nakalema University nkubuulira abasajja bayita ebidomola babigyewo kati waliwo busanitizer kabasi yagenze nagoba yagobyeyo 15 Nakalema yali kati Nakalema awunya Nakalema awunya nze kasonerega mu nkuwunyisa okugobanga kungi mu kiseera kino revenue tulaba eno kakati abasajja bano bwe batudde ne bagamba nti kadaga tumukuba tutya kwe kuleeta ekintu ekyo ne bakireeta omuntu ali innocent atamanyiddwa Gideon Onyanga kakati baba kukiteesaako ne mukizuula oluvannyuma nti kyabadde kikyamu what happens to reverse what parliament has passed you must raise 2/3 majority ng'ozijjawa mu kiseera kino kyalibadde kiyise kuba ekisooka tamaleyo ku kintu ekyo kyesanze kwoda pepa nga nekiraka takimanyiko kati akyegaana kuba twebuuza bakimanyi omanyi lwaki bakikoze bwe bati if parliament finds itself mu mbeera efaanana bweti it go the different committee carries out investigation yali ekoze eki babimanyi babizimba babiraba abasajja bano they have the best lawyers in town bayina ntwe ya pusi walutwetwe ya pusi obutubu kajagaladde bwekati kaneereegamu naye wenkatuusiza katuuseewo ejogo ndikafuumudde mu mutwe terya nsonga mu lugalo onsonga mwoti ajajajaya tewali ateredde eyaba naawuula bali mwevuma kati bakireese bakimanyi tuganga kyavudde mayembe kyavudde waggulu bonna bakyeganye kakati who will investigate n'ababaka bagambye ffe tetwateekako mikono gyaffe bagifujalinga nedda okwata ono akireese Gideon is he in the habit of presenting emotions kakati omanyi sente ze bafulumiza naye aka katundu sijja kakuba naye bafulumiza biliyoni ezi 2 billion okuleeta ekintu ekyo yes kubanga baganda babisijja kakuba batudde mu meeting ne bagamba nti kasakadaga akiyisaamu tekiridda yes kakati kyaganye kakati the paralysis eriwo nti yakulu bulijjo amagezi ge gakola yali ajiridde MD wakulo wabano waabwe nnyo Nakalema waabwe nabaga nti Museveni buli muntu gwawaana bamuwamba everybody nabagamba nti temulaba Ministry Education First Lady bo bakimanyi tosobola mwogerako si yabikola naye bwe bali buwuliriza obubbi obuli sente obubbi obusinga kati mu gavumenti buli mu Ministry Education ate oyogeramu oyinza omwogerako gwe abambadde bagaherefe singamu education bajibiddemu nnyo sente kubanga bo bakimanyi anti nti bo bamanyi nti gwe kasoyogera babirudinga musisi ne bamuteekako ebiwawaatiro mukatambi ogenda kuwulira nti twaga nti olumbi lwaffe weruvudde twagana okuyamba musisi ate nga ze namuwandiikako dda yes kakati okiraba nti kati ekitongole paralysis esobola etya kati president babadde basazeewo nti ate okubuulira ku ddeeyo wa saidi okubuuliriza ati yagaana yagaana okukwata eno lipooti bweogisoma otegeredda nti mulyango nja paati waabwe kuba mulyango nja yaddira omusajja gwagamba nti yabbye miliyoni za $5 namugamba nti asasule miliyoni 4 gwolaba punishment it requires a person nimero yagonja tasobola kuwandika eyo report the report was written by these people ne bakimuwa nakiteekayo kakati ekitongole ekyo do you believe that Museveni can keep quiet ng'ekyo ekitongole ekyajja okupopularize omanye what they don't know omukulembeze yenna mu nsi akolerera ekintu kimu ligase
Omukululo. Waliwo omukazi yayimba atya ono ye mwana kamuzaalire nange bambi abasigalawo bali bagamba nti simanyi ono mwana gwe ne bw'omugulira eggaali k'omugulira epikipiki ne bwekuba kulambula byalo oyinamu mu kuyimba omwana yegwe mukululo erida masiriva erigase oyinawo kyolekawo nti ku mulembe gwa Museveni amasanyalaze gasaasaana eggwanga lyonna bano tebakirina. The mafias have no political scientist. Kyekibakubye tebalina political scientist lwaki mbakubye rogekina political science na propaganda bali mu okunzijako tomojo bankwasa omutwe bawona okuva tamu ekyo kinnuma satta ku baana abo kumubanyondo omuntu agalamire kakati mu mbeera eno Tamale nga bwe bigenda maaso ekitongole kino kakati ayina okugenda akula agenda ajja genda anti kakati nakalema jamulekawo nenga takyalina mugaso kati ayigigi yayina okumyusa ayigigi yayina kuba wamaje abakima nakimembwa ne ziduka kati ne bwaba Museveni yewola sente endala kuba zino miliyoni za dola 5 zonfu tezina kyezimukoledde zo zabulira naye bwakirininga nakirininga kuba concentration yaabwe kugoba MD akulo yajjira MD nemuyamba bakulo nadduka banakalima nadduka bano ne badduka kwanze nali manyi nti bo baagala ekitongole kibeere overhauled once something tolaba besibe yagamba nti akacheko kebyokulonda bakola akalala if an institution was made without your involvement make sure nti bateekawo ekirala when you are to slot in your own people kati yo mafia yagala ekitongole kino bakiyiwe ne bwe banalonda nabaga nti mafia ya Uganda yeringa omusajja omwenzi ye omwenzi oyo takima tawerekera bagenda kuogereza alindira ku they wait Museveni to appoint people ne baba wamba abashenga na abantu kati bolina katujjo obulango buno abantu batasobola kulinaana bwolaba namugwanyi wa Kampala ng'aguze ennyumba mu kitundu mudduke bwolaba kabushenga ng'aguze ennyumba mu kitundu tomulinaana ate namugwanya kyekikuddusa nga omulabi ennyumba mu kitundu Kawuju yaguze poloti ku mwezi ani Kawuju yakolaganye n'abannasa yagenda ku mwezi Kawuju yaguze ekibanja ku mwezi yadduka atya Kawuju yaguze ekibanja ku mwezi Kawuju tukubireko mu ngalo ate namugwanya ye yakoze ekyo namugwanya ye okudde mu benda ajja kugenda na mamba ate lwaki mamba era bamwongera abakungu lwaki sabiti amwongera abakungu nkubuulira katukomewo katujjewo buno tukyalina omukukunavu Joseph Tamale Mirundi omukukunavu nalisimenti kabasi komando yagenze yetegekedde nakalema Joy Kafula kabasi kubanga ono omusajja abasajja be baagobye bonna department diguli bazifunira mu Nakalema University naawe tobakakkanya nnyo yakati nabagamba nze Mirundi nembagamba kale akataba nakawandika 20 years ago sailing towards a self-destruction mission data nsome mwawo nyini nabagamba ebintu bibiri soko otandikire data ndabe tandikira ku number 2 number 2 okay kalinanyi wano okay oyagala misi ebeerenga endicodinga bulungi kaddewa kama ubwo akutuma okukola okutta omuntu amagulu ojja nago n'omutwe oyinza okuleka omulambo ne bagubba okay wagamba nti no in their insatiable urge for money the capitalistic group has not spared the social sector. In fact, in many countries, the political thieves spare certain sectors for their crucial service to the population. In Zimbabwe, for example, policemen can't get a bribe from a poacher. They all know that Zimbabwe gets its income from tourism. In Ethiopia, the Ethiopian Airways has always been spared by the political thieves as a national carrier. Whenever I see the president of Uganda spending sleepless nights talking about the crucial role electricity power plays in an economy, I am saddened that any sensible Ugandan can mess up with electric power programs like the 6th Parliament.
Nobody can convince me that anybody who messes up with electric power generation is a friend of the president and Uganda as a whole. Power touches on every Ugandan. Therefore, when you mess up with the power producing company, you are actually staging a coup d'etat against the people of Uganda. Anybody who cripples power generation ends up crippling other people. Yeyo number 2. Kakitegedde bulungi. Kakati ki ekikutegeeza nti akatabo kadda. 9 bundi njogedde parliament si? Ey'omukaaga. Kati parliament eri essentially nga basamu kuteesa bajje mu hwezi. Eno parliament ya 11 kakati bw'obala mukaaga musanvu munana mwenda 10 11 parliaments mukaaga times 5 tugenda mu 30 years. Akatabo kadde kano. Myaka egisukka mu 2 emabega. Ng'ogamba ne bwe mubeera mubba eggwanga mubeerako bye mulekawo. Naye nabaga nti mu Uganda tewali kye batabba. Babba enjovu ne babba embuzi ne babba n'emmesi. Era nabaga nti mu Uganda singa Wendell Falls Dam yali esituka singa eri makana singa eri kufamu ya muntu singa bagibadde baluuku nti President Museveni yababuuza nti bezi ze twagula ku piti ezabeeranga conference center nga za yero za cream nabaga ziriwa ku kyoga ndi nkuyegeza zirya tulina okugula endala naye nga mu Ethiopia nkuga nti Ethiopian Airways yatandika 1923 basalawo butajoonoona beekuba yonna nabaga nti omukazi gwe baatonera ebintu tayiwa kabada ku ttaka mulimu ekikopo kya sengaawe naye omukazi ali destructive aba talina ekintu kyejja nakyo ekituufu. Yes. Aba inflicting damage bwomuga nti bana eyesuti njujjukirya ku gundi je naliko nga graduatinga jayo cha to inflict damage pain on you. Yes. Kakati bano bote bayina kye batabba ati mumbere yo n'amasenyezi bagabba era mu katabo kano kennyini nkugamba je nkatandikira nti nkugamba nti soma kandabe otandikira waneno ku introduction katabo kangako ku introduction president yabagamba nti obutabo omusajja obwo nambwetaaga ne bamugamba bwandikira ku TV tebuliyo kaneno omutwe gwako sailing to a self-destruction mission introduction. In my language, we have a saying that akanafa tekawulira ng'ombe, meaning that an animal that is trapped and killed by the hunters keeps its ears closed. The reasoning is that how can an animal with clear ears fall prey to the hunters who make all that noise? The hunters move with hunting dogs. They make a lot of noise. How then could such people kill an animal whose hearing system is perfect? This is where I differ with some of our people who are amassing wealth, who are busy interfering with businesses that employ the majority of our people. These are like the hunted animals Muganda refers to in the above proverb. Furthermore, revolution politics dictates that the only way of stopping a revolution is refusing it to occur. Once a revolution sets on motion, it is unstoppable. It is also advised that in order to avoid a revolution, you must avoid embarking on a self-destruction mission. A self-destruction mission means that an individual or a group of people do things that undermine them without knowing and detecting it. A good example is warrage, a popular gene among the peasants and security people in Uganda. Warrage was developed by Nubian soldiers in colonial Uganda. The Nubians were believed to be good fighters until this myth was exposed. The Nubians were fighting under the influence of this war gene. The original name later acquired its current name, Waraji. When the colonial government realized the dangers of Waraji, they came up with a law called Enguli Act. They also invaded thick forests where it was brewed, arrested the brewers and confiscated the brewed gin. However, the gin became more popular.
They also introduced licensed brewers to contain its production. However, the drinkers found the original stuff better than the purified stuff Uganda Waragi. They preferred the real one to the processed one, Emandule and Ebiswazi. After failing to eradicate Waragi brewing, the British colonial officials changed their approach from legal to persuasions. Medical doctors pointed out the dangers of Waragi. This also failed. Why? The doctors pointed out that heavy Waragi drinking affects the liver and causes gradual death. Responding to these medical findings, the Waragi drinkers came out with a defense. Chigasachi okufane chibumba echiramu. They wondered what advantages one would get by dying with a good liver. The British failed to answer. They lost the battle against the Waragi. This was because those who consumed it wrongly believed that it was not in their interest to save their livers. Like any other person embarking on a self-destruction mission, the Waragi drinkers did not realize the health hazards to Waragi. Wandikako 20 years ago. Emyaka mingi emali. Nti ababbi bo tebamanyi. Nti bwe mubba ssente z'emmere. Kati ssente z'emmere 59 billion baziba. Ezo tugulira. Oli n'amyusa. Zabbibwa abantu babiri. Ebe bajja kufuluntira yino. President abatuuza. Nedda Tamale atawo otubuzizza. Ate bali be bakwata. President ababuuza. Abayita bonna. Abaga nti amugontolo Kapu Kampala. Ekibuga nkiggala enkya abantu abali mu Kampala mulimu bameka nti abantu nga kakadde kamu n'ekitundu ku miliyoni 2 soko olinde mu Kampala 5 million n'abajjamu ku makya ne bafuluma ne bagenda ono wooli mukugu nnyo it is true wooli abadde mu UN mu refugees bamu omulimu e Malaysia n'atagenda bamuyita wano kuba babbira nnyo mu bagezi president namugamba nti owooli nti when experience nti wakolako wanawa namugamba nti abantu abo bambalire sente ze balya abe Kampala nti baba milioni 5 sebo balina okubeeramu n'akawunga kilo 3 abala wiiki esooka ya lockdown ategeere nti eno egenda kubeera recurrent expenditure kuba bakweca emisana olina okulya ekyekulu that was Museveni's ogundi kaakati bwaba wafa 59 billion eza wiiki esooka mu Kampala bwe batuuka mu kkubo ne babaako gwe bakubira omunene n'abaga nti ezembwa muzisibe ezimbu muzisibe ne bazisiba ne bazijjawo ne wali sente waliwo abadde yayita ennyo omulokole kyamukwatiddeyo omulokole anti bano tebamanyi bo bali tebalabwa bano basajja ba mu Western ba mu Eastern kyokka bano bakwasi bansawo omu kuba ayagala bwa president era agabya akawunga ewaabwe okwekutula bano tebalabwa yakuba essimu munene ng'enjovu yakuba essimu bakwate bano ate president omusango yaguzeemu oguddamu ate Museveni has reviewed all of the cases according to these people this man has also reviewed this case of the husband of this fat woman nengamba Kigundu fat woman bogerani Major Kigundu Sheikh Major Kigundu bwe battira wali masana he has also reviewed the husband of this fat woman kyogamba ate president gaguddamu acha batugamba ADF yafunye time byonna yabizeemu n'ategeera nti baamukuba baalizinganga bulezi yagaye nti battanga abantu bange nga simanyi ne baleeta eno ne bakyanga eno naye leero ogundi ganamumyuka leero akula ganamumyuka nakalema ganamumyuka nakulubya ganamumyuka ne kabushenga ganamumyuka eno ensi egenda kubeera ndala nnyo president yafunye bannange coronavirus naye bakyabba nze kyembeewuunyako kakati bano mu Uganda where people don't have risk watches ogamba oti omuntu nti curfew ne mutandika okuba abantu emiggo mbabuulira buli DPS atuma abaana be okubba abantu ku road block ne bamutwalira emitwalo 10 ne bavaayo biri recording ogenda okulaba engalabiza ba DPS bwe badduka kino ekintu kinaaleka waani bana kino kinaaleka waani DPS n'engalabiye n'abatuma nti mubatandika bakwata essaawa nga tezinnawera buli gwe tuleeta wano emitwalo 10 gye babasasula mwonna ebyuma biba recordinga video gundi DPS n'engalabiza mmwe It's not a question of curfew. Obaho batisa batisa linda nkube. Tamale. Omusajja na student n'omugamba omusogwenya magwamulemeddewo. Nkubuulira.
this country is bane coronavirus ali onkanga nabeerawo enkuba eri onkanga muzeyi nafuna kutai ekiri mufumbiro naye basajja babe baganda bange bakiriza okunkompensatinga nti also bulivini ezo bazireete sina buzibu waga nti obuwumbi bwo bazimaliriza baziina emmotoka kwe bagenda zitikka ogwo mutima mulungi nnyo ogw'ekikristaayo gwennyini ogwo mutima gwa kikristaayo gwennyini kuba abasingamu bakristaayo sewuliramu musiraamu na mukatulisi ogwo mutima gwa kikristaayo gwennyini ogwokomyawo kyotutte fe abakatulisi baluga nti batulagira okuzzayo ebibba eri bannannyini byo damage yes kakati ate awe tunaatandikira ebinaddako babuuza ate bwatukuba gwe omukazi gwogenda okwasa tomukebera nabaana gwoteka kikundi agamba ati nyombi akiyita bwakiyita mbu ateka ki soya ateka mafima ye ateka ki ayina bwakiyita gwe mutege akamasu mutege kubanga eno compensation no compensation si bribe ne president yajikirira yendosinga eyo esente bazimaliza revenue egenda kijjako omusolo teyina weyingira mu kimafia ngenezijjawa zita kwa kaunti zigenda kutakwa kamu bino bya kimafia nkola ya kimafia oyinza kutakisinga leve kimafia wala jo omujjako omusolo benjaga twatwale Tega kusasula musolo tamale. Tekuliko. Tekuliko bino tutradinga bino bivuma bagamba. Tamale tukolevo yetu. Baganti omuntu omu yagendayo. Namugamba. We have identified a Polish army officer. Who can handle Mirundi's programs on TV and the radio. And also to handle those machines. Oyagam. He speared him in the chest. The chest. Yes, why do you fear Mirundi's machines? Are you thief? Nedda soko lide. Bagendayo ewa president. Batuma. Ne bamugamba tufunye omukugu okuva he Poland. Asobola okugoberera program za omukugu ali n'okuyimiriza ebyuma bye. Omukugu ali polished mu UPD. Asobola okuhandlinga okukola better than what Mirundi is doing for you. Naye ebyuma bimujjeeko obiwoono. Ko ye. Muzemene munabagamba. Yabatunulire. Mirundi mumwagaza ki n'ebyuma bye oba temuli babbi. Naye omusajja gwagambye nti yamuwa ebyuma naye ebyuma bitufudde obukoko. Kajawo buno nze olaba nabo bakyenjinga baatidde omusajja abali yes mukyuse byemubye bibamala omuganda akuga tunga koze waavubye ennyanja bwetabuka tunga koze waavubye okutunga ko kitegeeza nti kakati ng'enkejje baziteeka mu kati zomaze okuvuba fuluma ennyanja instead of dying with what you have already fished ng'onoonya mugeto mulala tunga koze waavubye muganda wuluteeru tunga koze waavubye ennyanja giveemu badde muzzukulu wa GW kiku kiwala mukasa kiku ne omukuku na Joseph Tamale Mirundi mbeere bulungi mweraba.